Olwalira akakiiko k'ebyokulonda lwe katandise ogw'okusunsula abo abagenda okuvuganya ku ky'omukulembeze w'eggwanga ng'abantu basatu okuli Yoweri Kaguta Museveni owa NRM, Robert Kasibanto owa National Peasant Party kosa Elton Joseph Mabirizi owa Conservative Party be basunsuddwa olwaleero. Ku ssaawa nnyo ez'okumakya, Yoweri Kaguta Museveni owa NRM yasoose okugasimbagana n'abakakiiko. It is our desire as the Electoral Commission that the entire ng'akakiiko kakakasizza nti ddala Museveni yasoma n'atuuka waakiri mu siniya ey'omukaaga kw'ossa ekyokuba nti yasasudde obukadde 20 obwetaagisa ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda Simon Byabakama alangiridde Museveni ng'omuntu asookedde ddala okusunsulwa ku kifo kino. Being the returning officer for the nomination of presidential candidates, declare Museveni Yoweri Tuhaburwa Kaguta a duly nominated candidate in respect of the presidential elections 2026, he having fulfilled the nomination requirements under the Presidential Elections Act, Chapter 179. Nga bwe bagamba nti alina yayongerwako, Museveni naye akwasiddwa akabangali y'abasirikale ab'okumukuuma. We shall hand over to you your security vehicle. Museveni alabise ng'abugaanya essanyu, ategeezezza nti singa aweebwa ekisanja ekyomusanvu ebyenfuna bya Uganda byakuyitimuka okukirawo. To double the size of GDP in one term is not a mean achievement. Ku ssaawa nga 7 akwatidde Conservative Party bendera Elton Joseph Mabirizi naye atuuse ku mmeeza wasunsulirwa, kyokka ono akakiiko kasoose kugaana kumusunsula. Abaddemu n'olupapula olwe yafuna certificate gye yafuna mu mwaka gwe 2015 okuva mu National Council for Education ng'etegeeza nti empapula ze yalina zaali zenkanankana n'obuyigirize bwa A-level oba siniya y'omukaaga ye Uganda. Mujjukire nti omwaka wa 2015 Mwami Mabirizi yeesimbawo ku kifo bwa president. Naye kakati olupapula lwabadde yeesigamyeko okulaga nti alina ebisaanyizo ebikwata ku buyigirize. Naye ne tumugamba okusinziira mu mateeka ekiwandiiko kye wafuna mu kalulu ak'emabega tekikola kati mu kalulu kana kaliwo. Wabula oluvannyuma aleese empapula ezeetaagibwa era n'asunsulibwa. Ketugenze wansi ne tutuuka mu bantu, tuzimbye obusobozi mu bantu okulwanirira constitution, eno ebadde ekyukakyuka nga buli olukya weebaka esoma kirala ozuukuka esoma kirala. Kaakati obusobozi bw'Abannayuganda mu kulwanirira constitution yaabwe bugenda kulabisibwa n'okuvaayo mu maanyi ku mulundi guno kubanga buli omu ategedde. Robert Kasibanto wa National Peasant Party naye alabiseko ebyakakiiko era n'asunsulibwa awatali kutaataganyizibwa kwonna. Tulina kye tuyita privatization, abantu okubeera n'ebintu byabwe. Tugenda kusooka tubijjeyo mu gavumenti yange. Abantu bafune okusoma okw'obwereere. Twagala tubeere n'amalwaliro nga buli n'omuntu owa wansi asobola okufuna obujjanjabi. Bano bonna baweereddwa abasirikale ab'okubakuuma okutuusa ng'okulonda kuwedde. Byabakama atubudde olunaku olusoose bwe lutambudde. Olunaku lwaleero ebintu bitambudde bulungi nga bwe mubirabye. Abaali beewaddeyo oba baatutegeeza nti bagenda kwesimbawo ati baagala basunsulemu olwaleero. Bonna basatu basunsuddwa bulungi era ne tubalangirira eri eggwanga nti kati bafuuse ba candidates. Ono agamba mpawo omuntu mulala yenna yatuukiriza bisaanyizo bya kusunsulwa okuggyako abo 5 ababadde bakakakasibwa olunaku lw'eggulo. Emanyi nti abakakasiddwa nti bagenda okusunsulwa mu lunaku lw'enkya ye Mwami Nandala Mafaabi wa FDC oba Forum for Democratic Change,
ne mwami Kyagulanyi Ssentamu wa NUP betusuubira enkya nabo okujja ne basunsulwamu. Okutwaliza awamu okusunsulwa kw'abo abanaavuganya ku ky'omukulembeze w'eggwanga mu kalulu ka 2026 kutandise bulungi olunaku olwaleero, era ng'abantu abasatu bonna abali bateekebwateekebwa okusunsulwa olunaku olwaleero basunsuddwa awatali kutaataaganyizibwa. Bano oyinza okugamba nti bagoberedde ebiragiro byonna ebyabaweebwa akakiiko k'ebyokulonda, era nga kati ekirindiriddwa kwe kulaba butya bwe gunaaba olunaku olw'enkya ng'akakiiko kakomekkereza okusunsula kuno. Peter Serugo, NTV, Akawungeezi.